omukolo gw'okwebaza Katonda olw'ebyo byakoledde mu kyali Lydia Ssozi n'okusonda ensimbi ez'okumaliriza ekkanisa kutandise n'okusaba okukulembeddwa mu Bishop Samuel Kajoba. Bishop Kajoba yekokodde nnyo ebikolwa by'obutemu n'ekko ebyeyongedde mu ggwanga. Essente abantu ze baagadde sente ezitubisa ezitutisa bannaffe ogenda kuzitwala wa nga tena abazinzi bamala kugolola mikono bakakasa engalo temuli sente za ggwanga. Accident bwe baawo basooka kugolola kunoonya bakita church okakasa nga tewali bintu bya ggwanga byogenze nabyo. Ono bw'atajjukiza abantu okukwata Katonda kubanga ye muyinza wa buli kintu. Ng'abantu bafa ng'alina n'emmundu ezimukuuma ziri wano. Musajja n'afiira mu nnyonyi ng'alina ne pisitu naye nga ne gwe baamuwa omukuuma tategedde nti ono agenze. Katonda babajjamu omukka teyeetaga kwebuuza ku chairman. Omukyala Lydia Ssozi ategeeza nti Katonda amutuusiza ku birungi ebitagambika. Ate nga Mukama ampadde obulamu n'ebyenfuna si bibi nnyo mu kumwebaza n'ensalawo okuddiza Mukama ekirabo eky'ettaka ew'okuzimba ekkanisa ye. Minisita w'abavubuka emizannyo n'ebitone Oweekitiibwa Robert Sserwanga asinzidde ku mukolo guno n'alabula abavubuka abakozesa eby'omutimbagano nga bavoola abalala. Tuli mu kayuuguumo ka social media ng'abasajja Abaganda n'abaana Abaganda babanja okubalaga ku baffe ku kitaffe omulwadde nga bamugamba aveeyo bamulabe. Kitaawo omulwadde alina embeera gy'ayitamu naye ate gwe oli ku mukutu kuba Mukama yakuwa essimu. Oweekitiibwa Robert Sserwanga era awadde abavubuka amagezi okwettanira okukola ennyo ssaako okuwala ebyo ebibajja ku mulamwa. Ky'oyiikiriza mu nsi eno ng'omuvubuka okikwate okikole n'amaanyi go gonna. Okola bwe bulangira bw'omuki bw'omunaku. Tone Kitenda ne Yusufu Muwuluzi, BBS Terefayina, Gambuuze.